Agakagwawo agaliwo essaawa eno Katikkiro Charles Peter Mayiga ateereddwako ban ku passport ye takyakkirizibwa kuba ku ggwanga na limu lyagendamu kubanga ateereddwako omusango gwa butujju gwa butemu nti nno yawambye Ssaabasajja Kabaka nga Yoweri Kaguta Museveni ne bamutwala e Namibia gye bali mu mutulugunyiza mu bikolwa eby'obutujju. Kigambibwa nti Abaganda ababeera emitala w'amayanja batabuse ne bawandiika amabaluwa ag'enjawulo ku zi embassy ez'enjawulo mu bukulembeze w'amawanga ag'enjawulo ne mu makooti ag'enjawulo nga bawaabira omukulu omumpembe Katikkiro Charles Peter Mayiga ne Yoweri Kaguta Museveni okuwamba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne bamutwala e Namibia. Kubanga amawulire agaliwo galaga nti Namibia eno gyali Kabaka teyagendayo nga yeeyagalidde wabula baamutwalayo ku lubuwaze baamukaka bukasa omumutwalayo nti ono yali ava mu ddwaliro Germany gye yali ajjanjabibwa olwatuuka ku ssaawa Entebbe n'awambibwa buwambibwa gyali e Namibia nga teyeesaliddeewo bamutwala butwala siwalazima ne bamusibira eyo. Era pressure nene Abaganda gye bataddewo ku Katikkiro Mayiga naye General Museveni yawaliriza okwekubisa ekifaananyi ekyo nga tebakyetegekera namala gakisuulayo okukakanya pressure. Mpera ne bino byonna bigendayo okulumba ebitebe bya Nuupu okulumba abakulembeze mu Nuupu bagezaako ku diverting abantu kubajja ku mawanga kubanja Kabaka babazze ne Wakyagulanyi olwo Kabaka bamukole bye beetaaga naye Abaganda bagamba situgenda kukikola paka nga Kabaka wafazze ku butaka. Kati nno Bannayuganda babeera emitala w'amayanja batandise kaweefuba omunene agenda okulanga Charles Peter Mayiga ava ku Bwakatikkiro era nga takyakkirizibwa kulinnya mu nsi yonna. Bwe kisaawe kya Nnyonyi kyatuukako ekifaananyi kye kyetimbya oba akitimba nti mutemu mutujju tokkirizibwa era bazzayo muzze oba ne bamukwata ne bamusiba. Ate nga Kabaka batimbye ensi yonna nti Kabaka is missing, Kabaka anoonyezebwa era nga abamubuuza abamuabudakitinga Katikkiro Mayiga ne General Museveni. Abaganda bali mu kutambuza era nga ebintu byawunye dda. Katikkiro Charles Peter Mayiga gyamuwunyidde dda takyakkirizibwa kuddamu kutambula passport eteekebwemu cross nti nno oyo mutemu mutujju Abaganda basazeewo abeera emitala w'amayanja. Kandi nja tutandike bwe tuti omanye nti Abaganda kati ate asibe b'omulembe guli abe mwazanyisanga. Wasanya Katikkiro Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja atuuse. Ndowooza Bannayuganda mwenna bwe bali kukola mulimu gwa kubanja Ssaabasajja Kabaka era mugende mu maaso. Tutandise kya video ya leero. Tutandise bwe tuti. Ngenda kusaba buli Muganda yenna omunyolo omutoolo yenna n'omukiga yenna buli Munnayuganda ayagala Buganda nga wazimba n'ogula ploti mu Buganda. Ebiseera bisinga omusiru gyalowooleza nti ffenna gye tugenda okugenda mu busiru bwaffe gye tugenda. Waliwo enkodomali ezirowooza nti ffe tujja genda Mmengo tuwambe Mayiga tumuggyeyo oba tumukube ku ttaka. No! Ensi bw'ekyuka n'abantu bakyusa strategies. Gwe balowooza tugenda sindika bagende Mmengo bakole effujjo bakuba. No, tetukyakuba bantu. Tuli mu information technology, tuli mu .com era. Tukozesa information okwe-expose nga bwe gwe twagala. Kati abalina mentality egamba mbu tugenda kunoonya Mayiga mu lubiri Mmengo tugenda oba tugenda okyoli. No, si system oli bwete. Ngenda kusaba buli Munnayuganda yenna ali mu diaspora kasito bangu lwawe lwa boda ya Uganda ne Munnayuganda asobola yenna. Njagala onkwatire olupapula ne kkalaamu ompandiikireko ebbaluwa ng'ogiweereza ewa senitawo gwali mu Amerika oba oli Canada ogiweereza ewa senitawo. Njagala omwana wa wandiike mutabani wo muwala nawe wandiike nawe osigala akuwandiikira ebbaluwa nga mukomplaininga kuuzibwa kwa Ssaabasajja Kabaka. Njagala bali mu Europe oba ng'olina omwana oba olina omuzzukulu oba olina ggwe muwandiike amabaluwa nga mugaweereza area MPs bammwe. Famire ne beevaamu ebbaluwa 5. Twagala okugenda okuziba ku lunaku olw'Emmande nga buli Munnayuganda mu nsi yonna gy'ali MP mu nsi mw'oli afunye ebbaluwa eraga nti Kabaka wa Buganda yawambibwa. Period. Mugenda twala ebbaluwa zino mugenda ziweereza eri bassenita bammwe ba MP abali mu bitundu byammwe. Mugenda ziweereza ku consulate
ne ku embassies zonna okwetola ensi yonna ekintu kita expose or exposure. Please fere tugenda ku singa amaanyi gaali gegalya singa embazi yewaata oba singa tractor yewaata gwalina omutwe ankoloza nti abaganda bagenda Mengo n'amajambi esime banoonye mayiga. No, ebintu byakyuka. Gwe omuntu yenna gy'oli munnayuganda nga gwe tosobola kugenda kwekalakaasa, nyamba ompandiikira ebbaluwa mu lulimi lw'ensi mw'oli ogiweereze. Njagala MPwo oba senitawo agenda okukya ku makya nga mu ofiisi ye walina ebbaluwa, waliwo ebbaluwa 200 byonna bibuuza omuntu omu. His Majesty the Kabaka of Buganda is missing. And we suspect that Dictator Yoweri Museveni and his counterpart, Charles Peter Mayiga, are the man people who kidnapped the king. Owaandika ebbaluwa gisindika wa area MPO. Njagala tugenda tuuka ku makya ku Monday nga buli MP mu nsi gy'oli, senator, embassy zonna zijjudde ebbaluwa eziraga nti Kabaka yawambibwa. Period. Bwe tuvaawo genda ku mutimbagano ga Twitter, genda ku mutimbagano buli embassy ey'ensi mw'oli eyinako Twitter, namwali Uganda ku Twitter gyekweziri, muwandiike ebbaluwa. Ebbaluwa n'owandiika bigambo 27 ebigambo 10 eba ejja kumala okutegeera omuntu kiki kye twetaaga okukola. Mugende buli woli Namibia erinawo embassy balina consulate. Ku Twitter Namibia Prime Minister ainako Twitter handle. President wa Namibia aina Twitter. Parliament ya Namibia aina Twitter. Migration ya Namibia aina Twitter. Munyambe mugende ku Twitter za Namibia ezesi yonna gwe bokola Twitter nga yabigambo 10 byokka bimala. Nga mwe mulugunya mubanja Kabaka wa Buganda eyawambibwa atalabikako period kimala tolekana muntu mbusime mugenda kula. No, please. Ngenda basaba gwe muna Uganda ali mu America, ali Canada, ali Bungereza, ali European countries, ali mu Asia, ali mu Middle East, mukole ekintu kino okuwandika kintu kikulu nnyo. Okuwandika kintu kikulu nnyo ne botagenda kwekalakaasa. Buli senator wa America bw'anatuuka mu ofisi nga erinamu ebbaluwa 10 ziri kusemu issue omuntu y'omu yabuze owennyujjazi n'abakubira owennyugo n'abakubira buli mwagenda gati what the hell is going on here. Bagenda kwebuuza kye kigenda maaso wano. Mu Bungereza mukole ekintu kyekimu bajja kwebuuza ono y'ani gwe bagamba amiisinga. Kale Mayiga ne Museveni mutte Kabaka ng'ensi etegedde nti mwamuwamba mujja tunyumiza mbu yafudde alaje embwa mmwe. Mubawe ne history basooka omuwa obutwa ne history muteeremu ne tukosa social media mukola omunoonya omufuna mpaka lwe baamuleeta. As simple as that. Ne botagenda kwekalakasa bagenda okukalakasa mugende mwekalakasa naye ekintu kye bayita okuwandiika. N'owandikira area MPO ne Kampala bali e Kampala wandikira British Embassy, American Embassy, Brazilian Embassy, Canadian Embassy, European Union, byonna mu biwandiikire buli omu kwate ebbaluwa ne bawandika ebigambo 10 emala. Amanya g'abantu okuteeka mu gamanyi ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka mu kirina ne kye bataddeyo mu kirina as simple as totegana. Ekifaananyi kya Mayiga mu kirina, ekya Museveni mu kirina, ekya Sarah Kagere mu kirina, ekya Gundi, ekya Chule mu kirina, ekya John Katende mu kirina, buli kimu mu kya addressing bulungi. Just buli MP mu nsi mw'oli bw'anaafuna ebbaluwa 10 ku 10 kajja kuba kaweddemu. Kajja kuba kaweddemu. Manyi nze nkozesa mutwe sikozesa maanyi. Myaka gingenzeko sikyakozesa maanyi nkozesa mutwe. Sikyakozesa maanyi nkozesa mutwe. Ekifaananyi kya Mayiga mu Kiina mukibunye mu nsi gyonna ku buli senator, buli ambassador, buli member of parliament, buli wamu mu kikole. Kijja kuba kiwedde. Kuwandika ebbaluwa ebigambo 10 ebimala. Abaana amanyi olwabo mu kikole. Amanyi Oludaki mu kikole, amanyi Olufalansa mu kikole, amanyi Olujamani mu kikole, amanyi Olumerika mu kikole, amanyi Olumexico olukiro nda muwandiike ebbaluwa zisaasaane muziteeke ku mitimbagano.
His Majesty the Kabaka of Uganda is missing. We suspect Yoweri Museveni and his partner Mayiga, the so-called Prime Minister of Uganda, they are responsible. Period. Mukitambo zensi yonna ebisigadde Mukama abakwatirako. Alright. Kati wasanya kalo Charles Peter Mayiga. Ekikugoba kikulu. Ate siroza nti kyambadde n'omukalabanda wadde omutega nswera. Ogamba oli munnamateeka, yes. Ogamba wasoma mawulire naye gwe naawe naffe toyina njawulo naffe. Lwaki? Otandise okulaga public nti oyina ekintu ekikugoba mu gwe kyogezaako okukweka public, oyina ekikugoba. Waliwo ekigambo kye bayita guilty consciousness. Oyina kati otandise okulaka guilty consciousness mu maaso go mu mubiri go mu face yo, olaga nti gukusinga waliwo ekintu ekikuliko kyogezaako nnyo okuzibikira. Mukulu amaziba tebagazibikira. First and foremost, oba okusookera ddala njala sooka bategeeza nga bwe baga nti akatali kabba magumba oli osula mu mulyango bwe kiri. Mayiga nga gwaga tuli munnamawulire omutendeka, amawulire wasoma mawulire ki ge twagala okumanya? Ekisookera ddala, buli lwokola video oba buli lwogenda n'oyita press conference n'okyusa statement, ffe tuba tugeinize momentum. Ffe tubanja Ssaabasajja Kabaka atalabika. Gojja n'okyusa statement nti baani ababanja Ssaabasajja Kabaka, who are they? Ne tugamba okay, ne tugamba twagala Ssaabasajja Kabaka, n'ogamba ate kati abantu bakifudde political and I will fight them politically. Ate nga constitution ya Uganda tugamba nti cultural institutions that are not supposed to participate in politics, kati gwatano kifula political. Tuba tufuna kye twagala, tuba tukufuna. Ate nova onogamba nti ate eriyo alwanyisa Buganda, teri alwanyisa Buganda, no. Wabula ekiteesa alamu mu bizimbe n'engombe mu mmotoka, in case there is a danger you just place an alarm. Tibo waliyo fire, no placing a fire alarm buli muntu ali mu kizimbe n'afuluma. Ekiteekesa mu mmotoka, in case there is any accident, what warn someone, just place engombe eyo n'abadde gogenda okukola n'akola ki n'avaawo. Kati mukulu njala kutegeeza twa placing engombe as simple as that. Bwe tuba tu placing engombe gonoosigala mu kkubo, kitegeeza tugenda kukoona. Kitegeeza tugenda kukoona. Kati tukukoona ate oleekana, toleekana muzeeyi kakkana sala pulesa. Ensonga eriti twakugambye waliwo bintu bibiri. Ekisooka, waliwo omwami gwe bayita Ronald Muwenda Mutebi, taata wa Crispian Junju Kiweewa, taata wa Semakookiro, taata wa Sangalya-Mbogo, taata wa Nassolo, ba wa Sylvia Nagginda Luswata. Oyo si gwe tubanja. Tubanja Kabaka wa Buganda, the king of Buganda. Fabaganda gwe tubanja. Bwojja ku kamera n'ogamba nti tetulina lukusa lubanja Kabaka, then you are wrong. There are two different things. Bali tetwogera ku taata wa Jjunju, tetwogera ku bba wa Nagginda, ku taata wa Sangalya-Mbogo, twogera Kabaka wa Buganda. Fege tubanja. Era kyovula ku mutimbagano gwonna bakugamba nti twagala Kabaka aluwa, tetwagala taata wa Jjunju, taata wa Sangalya-Mbogo. Oyo tetumwagala, tetuna kye tumwagaza. Era kyovula nabo bwe tebamwogerako oba tebamwogeddeko, tetubifaako. Ffe nga ffe Abaganda tubanja Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II, mutabani wa Muteesa. Ffe gwe tubanja. Ojiwulidde enjawulo eyo? Ate njagala kukujjukiza, wagambye nti Kabaka yali mugezi nnyo bwe yalabirawo n'agamba nti abaagala Obuganda aliyo abeefuna nti baagala Obuganda. Mukulu njala kujjukiza ebirwa byerabirwa. Ssaabasajja Kabaka yagenda okukola ka vidiyo ako nga temunnamuwa butwa, yali akirabye olw'ensonga gwe n'ab'ebitiibwa abaali balwanyisa Jebbi Walusimbi mu kaseera ako, abaali balwanyisa muli
Amerika mwetaba mu kwokya amasiro nga go bakulembeddemu. Kwe kufulumya akatambi ako tekafulumya ne myaka ene mabega nedda ssebo. Kati gwe kookozesa. Kubanga omanyi nti bannayuganda tebasobola kujjukira naye nze omu ku bannayuganda abajjukira. Ssaabasajja agenda ofulumya akatambi ako nga tetunnayogera ku nsonga za Buganda no ku social media. Njagala kujjukiza. Olidde mukulu. Ssaabasajja agenda ofulumya akatambi ako nga tetunnayogera ku nsonga zaaki za Buganda. Njagadde okujjukiza otegeera ensonga ezo bulungi nnyo. Akatambi kaliwo kuwayogedde. Kaakano wano wammanga. Kaakano wano wammanga kaliwo njala kuyita mu bwangu. Kaakano wano kano kuwayogedde. Omuntu yenna bwe yeefuula okumanya ebifa ku kabaka okusinga nze Katikkiro Kamalabyonna omwegenderezanga naye oli n'asinziira ewe ne yeefuula okumanya ebifa kabaka okusinga nze Katikkiro kabaka ow'ebweru Kamalabyonna. Wulira kino oli ne yeefuula okumanya ebifa kabaka okusinga omwana we bwe yeezaalira. Omwana wa kabaka n'abugamba Ssaabasajja kabaka antumye okubalaba. Gwe n'otuula wali n'obikapa n'oyogera ebintutu. Abakulu Ssaalongo Gamulengejja. Ekikulu kiri nti ffe bazzukulu ba Buganda abalina ensibuko entufu mu Buganda ebiseera ebisinga tutwala nnyo okukaluubirizibwa okwawula wakati w'ekitakambagga tutwala obuzibu okwawula oba kitwanguyira okwawula wakati w'eppera n'entula. Era kati ffe nga ffe abamu Abaganda bamanyi tumanya nnyo omuntu ono nti yadde yatwefuutiikamu ne si waffe waakabano tutya. Enneeyisa, endowooza, enkola mu kulowooza n'obutalowooza tusobola okumanya omuntu omutuufu y'ani Omuganda. Ndabutyo njala kutegeeza Ssaalongo Gamulengejja wasanya Charles Karoli Peter Mayiga. Ensonga za Buganda ziringa za bufumbo zitya. Mubeera mu kisenge gye muttira omukago gwammwe omwami n'omukyala. Naye gye muggweranga omukago gwammwe ate abwebweru bagulaba nnyo n'okusinga gwennyini kola ate bino bibyavuddemu. Ensonga za Buganda tezidda mabega zidda mu maaso kye ngenda okugamba. Ne bw'onoopalappalanya ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nga mission wagisayininga nti alina okufa nga talabye ku njuba ya mwaka 2025 oba nga talabye ku mazaalibwa ga myaka 7 nga bw'ayogera n'ebirungi nti tateekeddwa kudda nga mulamu bulaaza bw'obanga wasayininga nti Ssaabasajja Kabaka alina okukisa omukono mu ngabo tolina gw'ogenda kulimba. It will happen. Era tukivumirira yensonga lwaki tulwana. Tolina bw'ogenda kiyimiriza era tolina bw'ogenda kuyimirira ku magulu gaaga amatono otegeeza Obuganda ng'ate obadde weewakana. Kati njala kukutegeeza munnange ffe tetugenda kulwana naawe olw'ensonga nti ffe Abaganda tugamba nti ayogera omu amaga. Lwaki amaga? Aba ayagala kumanya byayogedde waliwo agenda obiwakanya oba byayogedde bya bulimba waliwo agenda omuddamu. Kankusomesa olwali otegere bulungi nnyo. Nazizi kuno mu Buganda bwaffe wedda Obuganda bwa nnono. Tusinzira okwogera ebigambo bino nga tusinzira ku nnono gy'otalina. Mayiga toli wa nnono. Ab'ennono ye Ssaabasajja Kabaka n'Olulangira ne bajjajjaffe abakulu ab'ebika. Gwe toli wa nnono. Era ffe Abaganda tubuuliza mu nnono, tubuuliza Mwoyo Kasasiro wa mu administration. You are just an administrator. Kati administrator tosobola kubuuza bantu babuuza ku nnono. Ennono egamba ki? Ennono ekugamba nti omwana wa Kabaka tateekeddwa kubuuza kwogera ku nsonga za Kabaka kikulimye okutegeera. Ate obutasoma bulumu okuzza ate si buli alina omutwe nti ategeera. Gw'ogamba nti oli munnamateeka era amanyi amateeka omanyi wasoma amawulire. Abasajja abakulu
balambuludde ensonga ku social media ku mawulire ku mitimbagano ne mu nkiiko zaabwe ne bakulambula bagamba waayi ensonga eri nti eri abavunaanyizibwa ku nsonga zino zoogerako lwaki ozoogerako ne bakugamba n'abaana tebateekeddwa kuzoogerako kaabere n'abagereka abazoogerako baluwa tobalina kubanga wabagoba ku Sande wedde bwe namala okukwambula engoye nenkulekamu akakwata omulalu watandika okunoonya abataka 7 bennayogerako n'obakubira amasimu lemu ng'essimu agijja otayina kumanya kisirani nagawo kisimu azijjako n'otuuka n'okubuuza omumbejja omu nabikande yaani kati gwe atamanyi nabikande gwani kubanga tomanyi kati ffe twogerera mu nnono tetwogerera mu mbe bya kijja bya kizungu bya mateeka ga kizungu no ekizibu oganya okutegeera nti oli wakabano ennono togisobola n'obuuza nti nakubulwa yaani gw'okwira nagamba nange nakubulwa sijja mukubula kuba simutegeera kati gw'oli katikkiro ki era ekizibu kyoyagala tukuyambe tutya gwe atategeera n'abantu b'otusindikira n'abatategeera nnono obwakabaka bufugibwa nnono kabaka atuddewo ku lwa nnono abaganda baliwo ku nnono okiwulidde mukulu kati toddamu kukwata muzindalo gwonna gwe tuyita enjogeza n'oyimirira mu Buganda waffe n'otandika okuleepokkana nga yasizza endeko mu bbaala kubanga ebbaala endeku tezenkana sayizi teziwoomya mpome ya mwenge gwe gumu mpulidde mukulu musajja mukulu toddamu okuyimirira mu Buganda wonna n'oyogera ku kigambo ekitali kya nnono ng'oleepukana nga yasizza endeko mu bbaala tokiddamu twogera ku nnono mbw ate waliwo ensingoza okumanya Katikkiro omaze ebbanga ki nga tula ku Ssaabasajja Kabaka nkiddamu wagamba mukamaawo immediate boss wo James Birungi nti I've taken long without meeting His Majesty the Kabaka of Buganda. I don't know what happened to that man. Yagamba bimukama James nti tutte banga omusajja simulaba yangoba kati yakugoba omulabaddi okozesa omuvubuka oli nga ne mu nnono takkirizibwa tateekeddwa kwogera ku nsonga za Buganda kubanga era si kiweewa okitegedde tateekeddwa naye nsobi kati tujja kukubira mu nnono mpaka lw'onootegeera okitegedde bulungi kati olunaku lwajjo wakati w'essaawa 5:30 wakutte essimu n'okubira mukama oyo Seriti Babulwa n'omugamba ekituufu kiri nti omusajja ali bubi ffe togamba buli wamu tujja kutuukawo njala tegeeza Abaganda oyo Wassanya yakubidde mukama oyo Seriti Museveni essimu n'amugamba ekituufu omusajja ali bubi tukoze tutya amugamba okay tujja kulaba kati gwe olw'okuba ntomanyi tukutambulirako watuuse okuba ng'ogenda tegeka abakungu 5 ne bannamawulire 3 bagende balinnye either balinnye leero ekiro oba balinnye jjo batuuke Namibia basobole okwambaza Ssaabasajja Kabaka bulungi bajje bamuggyeko mu recording interview nga bamwambaza bulungi ojjo gisaasaanye ku mitimbaganeko TV olimba Abaganda kuliko wa BBS kujja kubaako owabukedde kujja kubaako n'owa NTV n'abakungu 5 b'ogenda osindika osindika baaki osindika baaki ekyo nga tukivuddeko ku lunaku olwokutaano lunaku olukwosa enkya a place kuli mbuli maawa osazeewo okozese enkola enkadde kubanga omanyi kikulidde wano kantegeeza Abaganda n'Obuganda mu Buganda bwaffe obw'ennono Abaganda bwe basiimanga okuleeta amakula okugatona eri Ssaabasajja Kabaka era bagatoneranga Ssaabasajja Kabaka kwe kwavanga essanyu emirembe buli muntu essanyu liri mu Buganda ng'alabye ku mpologoma ya Buganda si bwe kiri Abaganda mu nnono ezaffe n'obuwangwa Abaganda okujja okutona
oba okuleeta oluwalo tebaluleetera mayiga okola ensobi nnene nnyo ate weerabisiza nti kati otandise n'okuddira ssente zijja mu banka n'okozesa abasajja baba NRM abali mu magombola n'amasaza okugenda okutandika okuwa abantu ssente basomba mutandika okuleetanga oluwalo emmengo nga muteeka ku mawulire nti mwafunye oluwalo baluleetera nnyinimu kennyini nga waali ne bawaaba oluwalo nga nnyinimu era n'awaddeyo enkota yetto okabira musanyufu nnyo ng'alina kasimayiro alinganga alabye ku Katonda ani akusimayiringira ggwe ndeeta embuzi yange nenjiwaayo ku luwalo nempulira nga gwe mpadde embuzi yange musanyukiddeko nyiza n'omwongera eri mu kuyonsa sebo bino ebintu byatandise okutandika okusomba abantu bajje bule n'ebweya mbubaleese luwalo omaze ebbanga kinga Ssaabasajja Kabaka tatuulako mu bulanga awo kembe mu lubiri n'asiima oluwalo oba amakulu mutonedde kati gwe Kabaka mu Buganda obwaffe obwedda obw'ennono omuntu okujja okuleeta oluwalo lwe oba amakulu gatonda Ssaabasajja Kabaka aba agaleetedde Kabaka era ne Kabaka yennyini tunamutangaga ati abantu bange banjagala ne batona buli ki Kabaka amaze ebbanga ki erigenda okuweza omwaka plus n'ekitundu nga talabiseeko mu luwalo lwonna abantu beweeseetingira bajje kati butyo mukowererimu ku lunaku olwokutaano olwokwosa enkya oteeseteese ekibinja ky'abavubuka 200 plus bano genda bajja ku buli gombola na buli saza oyitireko ne mu nkoba za mbogo beweeteereddewo bajje bakubugwikiriza emmenga awo era batandika okuwera n'okutiisatiisa mbu abakwatako oba azanyisa Obuganda mujja musaanyaawo bano bonna ogenda bateeka ku perolo ya mitwalo 5 buli mwezi okuba nti bagenda kukola kye tuyita okutandika okukubugiriza okutiisatiisa abantu nti olina amaanyi waliwo ekisajja kya NRM kikolerawo mu kikuubo ekibadde nnyo mu musango gw'omuvubuka ono eyawemula Kabaka ekyambala olungo ekya kati ebivubuka ekikulu ekyo bigenda okujja emmengo mu kitegedde ekivubuka kisagala kyogera mu mannya gaakyo kibadde nnyo ku musango gw'ono omuvubuka eyawemula Kabaka mu kkooti nga kyambala olungo ne kijja ne kyekalakaasa kati bagenda kuno identifying ebivubuka 200 bijja emmengo ku lunaku lwokutaano batandika okutiisatiisa akwata Katikkiro simanya akwata ku Namulondo tugenda kukola tutya wololololo era buli awulira nga w'amaanyi ajje tumulagireko bwerere ku lwokutaano mugenda biraba kyatandise okukola kati okuteekawo obuyinja obutiisatiisa fere tugenda kulwana naawe tugambye nti kyetugenda okukola tukimanyi bulungi nnyo ku lwokutaano baleete ssente za Museveni weeziri oziteeke ng'otiisatiisa negete ensonga za Kabaka ziringa lubuto mubeera mu kisenge aba wagenda okuyita nnaku ntono nnyo ng'olubuto lutandise okuvaayo bwetyo lyalitemalabe era kyovula nti abantu munnange endulutwazo bw'osanga ebivubuka ebyofujja ku kyalo maama oli otya munnange endulutwazo naye tolwasobola kudduukirira ebivubuka by'okukyalo birina effujja ddala bya booda bwe bisanga abannakabutuzi nga beetisse kiyinza okuga waayi ekisajja kyakusooberera ede wendulutwazo naye tetwasobola kudduukirira ebivubuka ebirina effujjo kati z'ensonga za Buganda mayiga ne mwone kalekeeso ti ensonga za Buganda zivaayo ne zijja mu ddiiro ne zituuka bwenti we nayogera naawe nti owadde Kabaka obutwa omututte Nairobi mukugusa noga niwa mawagali atudde ku foomu eggulama kati kyekyavaayo nakati ndi mukulwana naawe osindisa abantu owadde ssente okukwogera naye omala biseera kati tujja genda mpola mpola ndowooza abantu bategedde ekikulu kiri nti abakola video okubanja Ssaabasajja Kabaka kibakakatako ekyo mukikole mayiga byonna byakola amala biseera kati wano nze kennyini ndowooza kansoke nzanya akatambi k'omwami ono naye avudde n'akuba omulanga gwe kati njagala kulaba Mathias Walukaga mutabani wange weyayo Kabaka yakuwa obwassa oli luddawa oyo Mathias Walukaga mutabani wange
abempindi fetu muzaalo oli luddawa bakuwa obwassa bakuwa wabwerere okuwa obwassa kitegeeza nti gwomu ku balwanyi ab'ekyama balina okuvaayo Misa Kisemakula Ssaabasajja Kabaka yakuwa obwassa oli luddawa Dr. Yudamani Mazongoto bakuwa ekitiibwa oli luddawa Musajja mukulu Manisulu gwe batawangako wadde akajiiko avudde layisa obubaka abali ku mukutu guno obubaka bwakyatutemeka tesaawa eno mu bubaka obungi bwolaba bali mu kutubuuza ekibuzo kimu saha lwaki toyogera Kabaka ate nze Kabaka wange ab'ekitiibwa bakungu abali Mmengo lwaki temutuyamba wakiri mu ssaawa 24 ne mutulaga ku Kabaka mutuyambe mu ssaawa 24 ffe ng'abavubuka Abaganda tetwagala ate kwekola fujjo mu Buganda nga tetubanja Kabaka tubasaba mutuyambe mutulage ku Kabaka waffe tetwagala bifaananyi twagala mutuwe broadcast nti ku ssaawa 9 agenda babuguzaako ife tuli bantu balamu tumanya omuntu alwala tumanya omuntu afiirwa tumanya omuntu afuna ebizibu era naffe tukimanyi nti Kabaka waffe si malayika asobola okufuna ebizibu asobola okulwala sokola ki naye Kabaka aliwa tumuweereze kuzidduwa mwemukanya tukambasabira Kabaka naye tumanyi Kabaka namwe mubeere bantu nsiriza bwe tunamba njogera ebintu byange ndowooza munajjayo ku Kabaka abantu babuuza Kabaka olw'ekitiibwa kyaffe kyetuwa Obuganda tetwetaaga nnyo kwogera ku bintu bya Kabaka kuba ne mulimba agamba konsirike ku kitiibwa kituwa Kabaka tulina okulizaavinga ebigambo bye twogera nga twogera ku kitiibwa kituwa Kabaka Kabaka si wa luzannyozannyo tulina okudda muzigamba Kabaka ndowooza owulidde be bantu abaagala Obuganda ku mutima gwabwe naye gwe baawa obwassa yasinga obutiitiizi buli gwe baawa ekyassa mutiitiizi kati awo tuvuddewo kati nga njagala nfundikira ensonga eyo ngende ku general information mayiga muteeka okubanga mulaba ali mu panic mode kati naye ojja kuleeta Ssaabasajja Kabaka buno obubaka njala bugende wa maama Sylvia Naluswata n'abagereka wa Buganda maama nkulamusizza nnyo kansubire nti oli bulungi amannya gange nze Lumbiye Fred kansubire nti obubaka buno bunaakusanga bukyanga enjega egwira Obuganda mbaddewo nnyo wano nga ngezaako okukumaakuma Baganda bange bato bange bakulu bange n'abantu abalina endowooza ebuuzebuuzo nga bijja ku sayidiyo ne mbagamba maama muleke olw'ensonga ezaggala wannyindo okweggala era ne bakkakkana naye maama wadde nagambye abantu nti oli ku mudumu gwa mmundu naye ate tokisussa ndi wano kutegeeza n'obuwombeefu mu nnono ya Buganda nze nga muzzukulu wa Buganda ndi waddemba okukozesa ekyokulwanyisa kyonna okutaasa Namulondo n'okutaasa Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma ne ŋŋenda ne neera mu maaso ga jjajjange Mazige ne banvunaana era omusango guggulwa Ssaabasajja Kabaka yasalawo ekibonerezo kye bampa ngezezzaako nnyo okuttwa ekitiibwa n'okuprotectinga n'ekirabika ogaanye okwessawo olina okuba ensonga zino ez'okukuuma n'ekitiibwa kyo zireka zigenda zinva mu ngalo olw'ensonga gwe kennyini olabika oyagala abantu bakutambulireko batandike okujjamu ekitiibwa kye badde bakuwa mbadde ngenda kukusaba bwe kuba kwe kusaba kwange kukutuukeko mu butongole mbadde nkusaba emikolo gyonna gireke weesonyiwe emikolo nze nganze kasitanziramu nenda mu mukolo gwonna guno ogw'abamaama ogubadde mu Lubiri e Mmengo gwe nkomyeko okuwolereza wenziremu okulaba omukolo gwonna nga gwogutaddemu omutwe gwo ngenda kulagira buli mulwanyi yenna okutaasa Namulondo ekinaddako guno okimanya kino nkikusaba weesonyiwe emikolo wadde munono tovunaanyizibwa naye ate buli lwobeera ng'okola emikolo ow'ekifaananyi ekirala Abaganda nti tofaayo weesuulire gwa Naggamba eri obulamu bwa bbaawo Ssaabasajja Kabaka ekifaananyi ky'obasiigira kirala
nze kennyini nze mbadde nkuprotectinga nga ngamba abazzukulu ba Buganda n'abaagala Buganda obutakubuuza bibuuzo. Olwaleero ovudde ne bakuwa message eno ogyogere ebadde ensobi. Ogambye nti abantu abakozesa emitimbagano balumya abantu bangi nga basharinga obubaka obulumya abantu. Maama tewali yali asharinze bubaka bulumya muntu yenna mu Uganda. Tonzija akabanzi. Lwaki tonzija akabanzi? Lumbuye bwensirika n'ebigo by'essoogera. Nkimanyi bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka bamukuba eddagala eri musiimuula obwongo. Era akabinja akali emmenga kukulemberwa Mayiga, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, Kiwalabye Male, John Katende. Mutandika okugamba nti Kabaka ayina mental illness. Oyagala kuŋŋamba project gye mwabadde mu bassemina eya mental illness, oyagala kuŋŋamba nti mwabadde mugezaako okupromotinga kulaga kifaananyi ekyo tesinga. Mutuuka wali we mugambira nti Ssaabasajja Kabaka ayinamu obuzibu mutwe nga mukonfaminga kye mwatandise kyo yagala okuŋŋamba tonzija akabanzi. Tonzija akabanzi tukumanyidde mu kisaakaate. Tukumanyidde mu kisaakaate programu ziwatandise okukoleza mental health mu Uganda. You are not supposed, you are not entitled. Waliyo butabika hospital, mental hospital, balina okukola seminars. Not you. Tonzija akabanzi. Nga neddubi gye mukola okusiimula Ssaabasajja Kabaka obwongo tugimanyi. Not you tonzija akabanzi. Nkulabula. Tukumanyidde mu kisaakaate. Tukumanyidde mu kisaakaate. Naye ate ekisaakaate kyennyini. Nze wano nze mbadde nkubirira abaana bazzukulu ba Buganda baga nti Omumbejja Ssanga lya Mbogo mu mwesonyiwe. Naye nga bwe kibanga ekisaakaate weekiri nga tekisobola kugunjula ate Ssanga lya Mbogo omuteeka w'alina kuba, tujja kwebuuza ekisaakaate kirinamu mugaso ki. Nkugambye tonzija akabanzi. Bwabanga Omumbejja Katalina Ssanga lya Mbogo ebintu byakola biva mu kisaakaate, ekisaakaate bakiggale. Tonzija akabanzi. Bw'oba tosobola kwesonyiwa ku programu saa zino zoli mu kukola. Bw'abanga muwala ebintu byakola bye biri mu kisaakaate, then kisaakaate bakiggale. Kuva dda nsaba abaana abantu bahandolaza omwana oyo. Oli Mumbejja Buganda, kifaananyi kya Buganda bwe kiba nga kikola ebintu bitagenda ku mateeka ga Mumbejja kiba kitegeeza Obuganda ebuswala. Osanyuka nnyo ng'omwana gw'ozaala ali mu mbeera ng'oteekawo kisaakaate kisomesa abaana babala kibasomesa ebyo. Maama tonzija akabanzi, nkugambye woddamu okula ku mukolo gwonna ng'okoze omukolo mbere ya Ssaabasajja Kabaka gy'ali mutugenda kusiiwuka empisa. Nze njo bayisimbula. Nze mbadde looyawo nga nkuprotectinga n'ebintu by'okola kirabika gulooza nti ffe tetutegeera.
nina bingi nnyo wano. Bwe kibanga ekisaakaate kisomesa byebyo nga ye message eri gye kisindika. Nze Seeguya oba kamba okulekedde okwo awo tuvuddewo. Tonzija akabanzi kyenkugambye kano bakakusale bakakuterewo bakakutere ku simu yo obono kasana ku TV nenene balaga nti muzukulu wa mazige yasiwuse empisi ekyo kigambye wesonyi w'emikolo ku kyalo Buganda nti kasita omuntu yenna afwa teba kulima mpaka ng'omuntu aziikiddwa. Mu Buganda singa empologoma eba ekyadde wakasujju teba mukolo gwonna gukolebwa mu Buganda wabula mulimu mukolo after mukolo muzibiikiriza ki akatali kabba magumba oli osula mu mulyango kiki muzibiikiriza tontinkula akabanzi awo tuvuddewo eyo njimaze kati ngenze kujja ne information byebyo Abaganda bakusibuuka empisa kintu kimu Ssaabasajja Kabaka aliwa ekintu ekikwata Kabaka kitaabula abantu obwongo kibajjako nga beebuuza Kabaka waffe lwaki ate nga tewali kunnyonnyola kumala nabagamba nti tulabanga ng'ebintu abantu batabuse bavuddeko omanya nti obukulembeze olwo tomanyi kunnyonnyola kyekitawanya gavumenti ya Museveni eruddeko naye terina abantu basobola kunnyonnyola kumatiza abantu ne bategeera kati ne Katikkiro Charles Peter Mayiga obukulembeze bwe buluddeko kati takyasobola kufuna ngeri gya nnyonnyola Baganda ne bategeera alowooza banaabikirira n'akwekakweka mbu kimuyamba so nga kyongera kumusuula. Tulaba wano n'abakyala wa Bungereza eyafudde Queen Elizabeth bodde babadde mulwadde bano beekona akagere bagamba Queen yeekonya akagere aliko mu ddwaliro. Queen yafunye ataaka abasawo bamukolako wano jjo Kabaka kati aliko Charles owa Bungereza yalwadde era ensi yategedde ati gwe weebuuze gwe wategeddewo otya gwe omuntu ali eyo nti Kabaka wa Bungereza mulwadde nti yafunnyemu koka ataaka kubanga bo bakimanya nti guno omulembe gwe tulimu abantu balina okuba nga balina information nga bamanyi tutalina betukweka mu bisenge. Kati ekigenda okusaanyawo Buganda kulowooza nti nga bwe byali bwe birina okuba ensi yakyukamu waliwo ebijja okusigala nga bwe byali naye ku ky'abantu okumanya birina okukyuka. Luli mwatumanga mwami wasaza n'atuma ow'eggombolola n'atuma ow'omuluka n'atuma omutongole bigenda okutuuka bimalanga mwezi mulamba naye kaakati ensangi zino ebintu just within a blink of an eye ng'ensi etegedde bwe kigenda mu maaso. N'olwekyo Katikkiro Charles Peter Mayiga tutereeze communication mu Bwakabaka tumanye information bwe tugifulumya abantu nga bagenda okubaako kye bategeera ng'olwedde mwateekawo dda emisanvu ng'olwedde amawulire gaafuluma dda tewalajja kuboogerako kubanga mba mwatugamba dda naye bye mukwekakweka abantu ne mukwogera kino ne mulekubawo kino ne bagola ne mulekubawo ki ojja kumaliza nga ffenna tusembye nga n'eggwanga laffe tulimaliddewo ffe ffennyini Abaganda naye nga obukulembeze babufu obuviirako ekyo. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako kitaffe ogaba Namugereka atakumira mpeera nsaba bakuume mweraba.